Yes. Omanyi waliwo character ezimu ng'omuntu ategeera ngali serious tasobola kuba nti azenyigiramu. Kyovula ebiseera ebisinga abantu abasinga bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bafuna ebizibu eby'enjawulo. Now mukyala mukulu amanyikidwa nga Diana Nabatanzi, simanyi oba kafuuka katego nti ennaku zino alina okuvumwako bannayuganda of some reasons, I don't know why, but recently waliwo ekibadde kigenda mu maaso, waliwo video ya trainings ng'omukulu amanyikidwa nga Alex Mukulu agenda mu maaso n'okuba nti adiisinga abaana abato badansa ng'abagamba muwunyira ddala. So kati ku pano kuno kwabaddeko abantu basatu, kwabaddeko abakyala babiri kugata n'omwami oyo amanyikidwa nga Alex Mukulu. Mpola mpola bagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo bavuma abaana bano, naye ng'abantu bagamba nti lwaki Diana Nabatanzi n'oli omukyala basese era nga nsonga ki abantu bamwambalidde nebamugamba nti nawe olina ebikulema, lwaki wagenze maaso n'okuba nti oseka. Bino n'ebirala betugenda okuba nti tukutuusaako right about now. Nkwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli. Yes, amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Nkwebaza nnyo gwatambula nange ebbanga lyonna kuwanya ekitiibwa. Yes, respect still. Nkwagadde nnyo, nkwagalidde ddala owebale kuba nti oba oliawo otambula naffe ebbanga lyonna. Gwenda mupya ngenda kusaba osobola okuba nti osubscribing otambule naffe mpola mpola olwo nno family genda mu maaso n'okuba nti ewera. And now bambi waliwo abaana, I think this story abasinga mugenze maaso n'okuba nti mugiraba n'okuba nti mugifuna ba artists bangi abavuddemu, especially abayimbi be Uganda, especially nalabeko Aipas Bruno K n'abasigaddewo ndabye Wizomanizo ng'agamba nti you look at omuntu omukulu bw'atyo ng'agezaako okuinsultinga abaana bwe batyo mpola mpola n'otunulira era nga Wizo yayogedde ebintu bingi. And now kuba nti oba oliawo video eno egenze mu maaso n'okuba nti training abantu bagenze mu maaso n'okuba nti banalizinga video eno, especially party y'omukulu yagambye nti bawunya. Lwaki ng'owunya ebombo naye nga lwaki owunya? To me it is such a bad experience nti nsobodde okubirabako nga nkyali mulamu. It is the worst experience I've ever seen in the art industry to frustrate someone nga ndaba. It is so bad. And now mukuba nti omukulu Alex Mukulu yagenda mu maaso n'okuba nti insultinga abaana bano abakyala babiri, especially olunwe balutadde mu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Abafaani n'abantu abanjalo bavuddeyo ne bagamba nti omukyala omukulu osaanira kuba muzadde yadde nga tonazaala, olina ekitiibwa, oli muvubuka eyava mu mbeera embi ng'abaana abo be bavumye. Nsonga ki ddala ebeekusesa? Judge omutuufu ayina kuba nti akola ekyamuleseza omulimo. In case abaana singa babadde bawunya, oba oliawo omukulu Alex Mukulu ne team tebali bakkiriza kuba nti stepping up ku stage. And another thing is eyo sheje mulaba bagikwata a day before oba a week before, that means nti bagi airinga ku Sunday ng'oba oliawo emaze okuba nti eri edited. Kyanumye nnyo okuba nti ndaba nga ebyo ebintu babireseemu, of course ne bagi airinga ekigendererwa ekyokumalamu abaana amaanyi n'okuswazibwa bo bakituukiriza, naye ng'abantu bavuddeyo ab'enjawulo bawizomanizo ne bavugamba nti government organizations nga Karicho simanya bichifola simanya Karicho center simanya nebisikadde balina okuba nti bayingira mu nsonga zino talent empya zisobola okuba nti zirema okuba nti zisazibwa bezityo. Diana Nabatanzi abantu bamuvudde ne bamuwa level ne bagamba nti gwe mukyala gwe ddamu ku magezi, tolina nsonga lwaki ogenda mu maaso n'okuba nti oseka n'otikka nga banno oba oliawo bali mu kuvumwa n'okuyisaamu amaaso bwe batyo mpola mpola. Ebyebimu ku ebyo ebitambula mu Uganda entertainment industry, bawunya ne Crystal Panda yakoze oluyimba olupya baluyita bawunya oba owunya, owunya
that is a song byebyo bampita kimuso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba tutambula nange subscribinga tugende fena mu maaso